nga togera ku bakyala jolo ade nakulwa bakyala ne mukulu tamaligwe nakula bakyala is it what celebrating women's day is it what celebrating mu Uganda walero nga abakyala tukuliza kasonka abakyala bangi bali mukuba miranga titamane babuzibwawo babe tebaliwo abakyala bangi bakuwa emigo mu Kampala batunde kasoli ku makubo kesese batwala tikati ndigwa ekyo kye kibakola obubi concept sizino abantu bazitegeera olunaku lw'abakyala declared by UN. UN nze bwe nali nsoma international relations na specializing on UN activities. Okay. UN wants to be ferret in your house. It's not in it is not in New York. Mu nyumba yo. That's why the League of Nations failed. This is why the Congolese system held Europe for 100 years. That's why the League of Nations failed. People did not see inside. IC says not to make. Erani Kadaga Chakoze. Kadaga yadira parliament, which was an elusive institution. Najingiza Makago. Kadaga demystified the parliament. Parliament, its role is legislative. Kutesa mateeka buchiri kakati nabo obutale bagenda wa Kadaga naba kibodde bagenda wa Kadaga. In fact Kadaga made parliament an erotic meeting yekyalo. Whoever wants to arbitration goes to parliament. Whoever feels aggrieved goes to parliament. Who goes to that's why ebyo bisimi balobulanya bani they feel it gondi they are gondi kakati nkugamba UN unakulo abavuka UN unakulo abakyala yes yo kyenonya kiri kimu. What do we want? What do women, a modern woman wants? A modern woman tayagala musajja amukuba. There is a misconception. Omusajja bw'atakubako omanyi nti bakola survey wano abakazi babagamba nti omusajja atakuba abatakwagala buchiri. I've never battered any of my wives. Eto baagala sibaagala naye bakibateekamu. Kakati olunaku lw'abakyala would be si kufuna bwa minister. When Matembe becomes a minister, does Matembe relate to my mother? Former vice president especially Zawandira Kazuwe Yagama. When my wife, when my husband asks me where I'm coming from, I can tell him, I can return your diary, your dowry. Nangamba mukyala ziwa teweita namwandu ne baluti yali badde. When my mother sees Matembe yamuyita kyakula sajja. They come from different categories. How should a married woman conduct herself? And these people umanye ekyasula gundi eno waliwo ekibiina ky'abakyala baluya bakiyitangana. Most of them were married. Abakazi ne bakiddukamu bakitangana waliwo ekyo nga bonna si bafumbo. Kakati Women's Day would be a day for how do you change gradually from a primitive, you call a primitive woman like my mother, to graduate into my daughter. Okay. This would be the day, Mother's Day. To recognize the role of women. How can you say the omukazi tajja kufumba mmere nga sente z'amasanyalaze muzibbi? Modernity, UN yakiteekawo. How do these women become kakatolaba? Tulina abakyala be mutawangana midaali. Twalina omukyala nga bamuyita mwambalampale. Mwambalampale ye mukazi yasooka okwambala trouser. Yabeeranga Ntebe mwambalampale. Ng'okwambala empale ng'omusajja bali bamuwadde omudaali ku Women's Day. Mwambalampale abagamba emidaali bagimanyi tebagumuwanga. Nebeerayo omukyala baali bamuyita Katoogo yasooka okuvuga emmotoka z'empaka. Katoogo yali wano e Busega yasooka okuvuga emmotoka z'empaka si Muwonge. No, Katoogo
was a sister to Gundi Chintu Musoke. If it was Susan Mwongi, Katogo, the first woman to drive, to participate in the motor rally was called Katogo. Katogo had a bar at Busega. Abayekera Bakayira Wivani Umwege, Muanga Namukwata, Namutwara Argentina house. These were women. Why don't you give a medal to Nanono? Chiboko Mumbaro Mumanyi. Chiboko Mumbaro Mumanyi. Genda wana impiji. Chiboko Mumbare. Echamutumiso Mumbare. Yawaliranga Mubanga. Nga mukazi wa Musongolere Nnoni Emmuli ye Nanono. Yawola bamuyita mu Lwanja Mmuli. Ewali mu Lwanja Mmuli. Yalonisanga Mmuli. Yambanga okusongole until omukazi oyo abanyolole bamukwana n'aliviiringa nti Omumbale abeera mu kala akabbulu bakakuba akasaale. Gwe byakomaawo. Women, there was a time where Buganda Kingdom lacked leaders. Nga abagundi bakabaka baweddewo. Kaakati ne wajjawo eyeteeka ku bwakatikkiro. But a woman tricked him. Ne bagenda banona Kimera wa Ebunyolo. Kimera ye mwana umulangira yagenda n'asobya ku Gundi omukyala wa Kabaka Ebunyolo. Baganda kemu nga tebalina balangira. That's why bwe bamulagira okumutta omusajja gwe bayita Katumba Obunyolo n'amukweka. Era ffe ab'enkima mwe tujja nti Mugema. Mugemanyiza w'amaanyi nnyo mu Buganda. Why? Katumba yali wankima Ebunyolo. N'aleeta Kimera wano. Naye omusajja yali atudde ku ntebe ya Buganda nga yeefudde kabaka eyamuggyako yali mukazi. Yamulimba nti jangu tugende tukole ebyaffe. Agenda okudda nga Kimera atudde edda ku ntebe. Women, olwo the Bible etubuulira Samusoni etubuulirani era bw'otunuulira ennyo kankubuulire Maria Magdalena mu Bible ffe ku saidi yaffe oba mwe muyina ewamu. Waffe tulina abakyala genda kuwa abakyala babiri. Obusiraamu kumanya bwagulumiza abakyala. Ekibuga Makka kifuna buli mukyala kyeyegomba okuba nti agenda mu essaawa kyatandikibwawo omukyala Hajara omukyala wa Nabbi Ibrahim amulekaawo mu ddungu nti agenda n'atandikira awo ekibuga kyatandikira. Omukyala omulala owokubigenda okugamako ye mukyala Sumaiya yasooka okufirira ye Mata asooka mu Busiraamu. Omuntu yasooka okufirira Obusiraamu yali mukyala Sumaiya. Obusiraamu okuba nti busaasaana yali mukyala kati abakyala abo bankizo nnyo era ffe abakyala mu Busiraamu tubawanya ekitiibwa Obusiraamu bagulumiza nnyo. Nange kankubulira abakyala basatu. Bw'otuulira obukati nze nasoma divinity. Nange nasoma divinity kwekyesinno. Divinity namusoma. The Bible would have been a voluminous book. Naye balowooza nti Jesus tituwandiika bye tumanyi. Two, bw'osoma divinity tulina kyetuyitamu seen by one eye. Badisciples ba Jesus. Omusajja yasinga okuwandiika ebyamagezi yali Lukka. Bwe kiri. Lukka was a medical doctor. Kyovula yagamba Jesus nti ab'ebigenge tobakola ki. Jesus omwana wa Katonda as we believe. Respected the medical doctor Lukka. Luke was a medical doctor. Tobasembeera. Ab'ebigenge. Bajja buku kwasa. Kyovula yabalebera ati. Yabeeranga a distance. Akati Maria Magdalena. Yesu yamulekera ekifaananyi kye. Yamusiimula n'amulekera ekifaananyi kye. Naye Maria Magdalena yali malaaya. Yava mu kigo ky'abamalaaya gy'asuse Jesus akabonero. Ne tufuna ono Samusoni mukazi we yayogera nti enviiri. Kakati mu Bible Jesus ku bimu ku byamagero bye yasooka okukola olwa maama we influence ya mother we baŋŋamba nti mu Busiraamu nabbi baamubuuza nti ani gw'osookanga okuwa ekisooka nti maama we owokubiri maama we owokusatu maama we. It applies to Jesus. Jesus bw'agenda ku mbaga e Bukojja omwenge ne guggwawo pombe naye special naggwawo. Abaana ennaku zo balina kemanya bakaita twebereremu. Bwe yaggwawo
abana abagundi ne bagenda nze nkiraba ewaka. When I go to a function, my mother comes. Ono kojjawo omumanyi. Nemugamba nti mumanyi. Ono maama wo omumanyi. Naye kyabategeeza oba okimanyi. Nkwate wano. When I see my mother coming to introduce her relatives, then I know she's directing me. Mbawe kusebe. Bwekiri. Wabagenda ne bamugamba. Mole. Gamba ku mutabani watu wekwe. Mutabani waffe tatumanyi. Kakati nze nali mwana muto. Era saagala kujambuuza omanyi sikumanyi. Be humble. I don't know you. Kakati Jesus. Mariamu bwagenda ku mbaga ewaabwe. Ewa mwenyina. Omwenge gugwawo. Kyava ne bamugamba nti wayi. Gamba ku mutabani we. Egundi ekalidde. Atukolere ku mwenge. Amategero gakalidde. Naye ani yakikola? It would have been good. Amategero negakola ki? Negagira. Namugamba nti mwana wange. Tuli bukojja. Embaga ya kojja wegenda kuswala. Namugamba nti kola ki? Akokunywa. Bagala omwenge. Jesus, one of his miracles was making a beer. Ate yakola mukanyo Nile special kubanga yagamba kawasa mwana ne master of ceremony. Namugamba nti wakoze iki? Oyinza otya okugabula ate omwenge omuka nga tembaga ewedde. Amateeka gagamba osooka agabula kazi gye gusembera eno ogabula omuka. Kakati Jesus maama we yamukozesa omwenge ku mbaga yawa ey'obukojja. It tells you how important your mother is. Nze ngendayo recent nagenzeeyo. When I'm fighting my battles, nagendayo nangamba nti baagala kutta nti jangu ntuule ku mubiri we. Tebayinza kutta. Nze I've survived the poison. Mama wange baali bamulinchinga. This is a man who supports Museveni. Instead of paying me, I would have been a minister. Museveni sacked me under the influence of his Mukodubi. Mama wange bamuocha is lynched in Buganda riot. Museveni gave the rioters money in Mengo and he sacked me. What type of God is this? Kati mama asobola okusebutinga women is day. Mama wange emmotoka yamuyitako nemumenya amagulu. Era atambula awenyera. Yangamba singa tewagenda wa mukama oyo singa amagulu gange malamu. Abe family neetuula. What have we got from your contribution to Museveni when mama wange singa bamuta? The only thing Museveni did, yalagira to rescue my mother. But what did he reward me? Asante ya punda ni mateke. Umuko ya jana nkuba. Wewa. Paka na yero bamukutte. Ngatuva konsonga ya Women's Day mukuru Tamale.